Harriet Ampaire ow'emyaka 23 agambibwa okutemula muganzi we. Regan Kalamajo ow'emyaka 35 asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti e Kasaali Kyotera n'asomerwa omusango gw'obutemu. Omulamuzi Ignatius Ategeka yasomedde Ampaire omusango gw'okutta muganzi we Kalamaji gwe yazza gye buvuddeko mu Kabaawo zone ku nsalo ya Uganda ne Tanzania emutukula mu disitulikiti y'e Kyotera. The particulars indicate that on the 21st day of July 2024 at Kabaawo cell in Kyotera district, with malice aforethought you unlawfully killed Kalamaji Regan. Omuwabi wa gavumenti Maureen Namusisi ategeezezza omulamuzi wa kkooti eno nga bwe babadde bakyetaaga obudde okusobola okukomekkereza okunoonyereza ku musango guno olwo Ampaire asindikibwe mu kkooti enkulu. Wano omulamuzi alagidde Ampaire addizibwe mu kkomera lya gavumenti e Kasaali okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana lwanakomezebwawo mu kkooti singa okunoonyereza kunaaba kuwedde. Ab'enganda z'omugenzi basabye obwenkanya olw'okufa kw'omuntu waabwe. Wabeerewo obwenkanya okulaba nti omukyalo ono bamunoonyerezaako nnyo kubanga yali confident nnyo alagira ddala nti mu butuufu ye talina kyeyeekangamu wadde n'akamu ate ng'oli yali bbaawe. N'okulwekyo gavumenti enoonyereze bw'abaawo nga waliwo abaali emabega bonna basobole okukwatibwa. Tulina obulungi obw'amaanyi otulekera abaana bato. Omwana omu alina emyaka 8, omulala myaka 4. Atulekedde abaana bato, omu ali mu P1, omu ali mu middo. Kubanga olaba engeri gy'atwasanga omufu yali nga omuntu baakaka ne bamuwa ebimutamiiza nga yali tatamidde nnyo, yamufumita ebiso 2.